Abakungu baz'okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakedde maka aga Aponye gamehe amanyiddwa ennyo nga Aponye nga gasangibwa Lubowa mu Makindye Ssaabagaba okumukungubagira. Mu bano mwe mubadde ab'eŋŋanda abasuubuzi b'ebirime naddala emmere n'amyuka sipiika Thomas Tayebwa. Abdallah Kamirango n'abadde akola n'omugenzi ayogedde ku lugendo lwabwe olw'ebyobusuubuzi ng'amwogeddeko ng'abadde ow'amazima era ow'enjawulo mu nkola y'emirimu. Kizibu nnyo okusingaana omuntu nga muli mu same business ne muba nga muli mukwano mu Luganda. So I'm going to miss him. Ategeezezza nti okufa kwe kuba kubye ekkonde ddene nga baakumusubwa. Because olwasembyeyo twabadde mu mukolo naye ng'agaba mutabanyi wa wasa naye kyali nga tugenda asiibula abantu. So it was on 1st of July. Omwogezi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi ekyakasiita Issa Sekitto ayogedde ku mukululo omugenzi Aponye gw'alese naddala mu by'obusuubuzi by'eggwanga ng'abadde muntu mulamu. Kubanga abadde alina kye tuyita okubalansinga omutwe gwe ne bw'aba akunyeegedde agulawo ruumu ne muwuliriziganya akozesa amazima atuukirira buli muntu. Alambuludde ebimu ku byatagenda kwerabira ku mugenzi omuli okubasonyiwa ensimbi ez'obupangisa mu kiseera kya COVID-19 kyagambye nti kyali kyanjawulo. Mwami Aponye yatusaba tuwandiike ebbaluwa nga gw'obala emyezi gy'otaakola. Yaga nti sirya ssente ze sikoleredde n'okutuusa olwaleero baatwala ebintu n'abantu ne babiwamba. Aponye yagaana. N'olwekyo ye muntu gwe tusubiddwa ayeerowoozaako okufuna naye n'alowooza ku balala kye banaafuna ku eyo bizinesi gy'ataddewo. Mu balala abatuuse mu kifo kino mwe mubadde Charles Mbiire, Haji Twaha Kiganda Sonko ng'ono ye ssentebe w'abassentebe ba NRM mu ggwanga era ng'atuusizza obubaka obw'okusaasira okuva mu kibiina olw'okuviibwako omukulembeze gwagambye nti abadde wankizo. Tuli banakuwavu nnyo kuba munnaffe koligi waffe tubadde tutuula ne tuteesa ne tupulaningira ekibiina tugenzeeko. Omubiri gwa Aponye gukyakumibwa maka ga A+ nga waakuzikibwa ku Lwokusatu olwa wiiki ejja nga Wilbrod Atwebembeire bw'alambolola. Twalibwa mu maka ge Lubowa ku Sande ja kuva mu funeral home A+ yatwalibwa mu maka ge Lubowa oba ereetebwe wano mu maka ge Lubowa ejja kujja ssaawa 9 then ssaawa 10 that's when oba bwe tugenda kubeera ne official vigil mu maka ge wano Lubowa. Aponye yazaalibwa 1958 ng'ebyobusuubuzi yabitandika muto. Waafiiridde ng'alina sitowa z'emmere mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli n'ey'e Nalukolongo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.